Embeera y'oku street yali eti? Embeera y'oku street si nnungi. So tubuulireko ku street eyo wali osoma? No. Wali okola ki? Kuwenja bicupa. Mbeebaza mwenna abazza batukwatirako mu kampeyini zonna ze tuze tukola. Nga mbadde mbasaba neno kampeyini ya back to school campaign mutukwatireko. Tuli abaana 17 twetaaga $5,000,000 mu emitwalo 10. Kyonna ky'olina penso bitabo ngatto kyonna ky'olina tewali kye tugaana we kimu tukyaniriza. Bwe wali okyali ng'owenja ebicupa eyo ojja kusangira wali osoma? Nali sisoma. Wasoma kati osoma? Kati nsoma. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gy'olanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. MR Live oba ku Metandikira Bongo Live kwe tuli. Amannya nze Nabimanya David oba Director King David. Rabanga Charity Foundation gyenvudde ne bannange bano mwasibye mutya mwasuze mutya obulamu bugamba ki babuuzaako in the name of Christ Jesus that Mukama yeebazibwe, praise the Lord. Tukomyewo ne baganda bange bano ku bya back to school campaign. Mwana wa Katonda ali eyo bana 17 tudda ku ssomero. Alina ky'olina peni kitabo byonna tukusaba obituwe. Olina reeyo olina ssente enkalu bana 17 be badda ku ssomero. Betwasazeewo okudda ku ssomero twetaaga $5,000,000 mu emitwalo 10. Kitegeeza ki nti tetugenda kukisobola nga gwe toliiko era tujja kukisobola nga gwe tosituse. Abaana 17 abo be badda ku ssomero $5,000,000 gye twetaaga. Fenno kyafuuka kya buli ttaamu kyafuuka kya buli mwaka okuba nga Rabongo Charity Foundation ebaako n'obwana bwa Katonda obuli eyo obuweddemu essuubi obutalina kye bulina mu nsi muno okubukwatirako ne tubuza ku ssomero. Naye tuze tukikola era tukiwangudde naye nga si lwa ntegeka yaffe oba si lwa kuba tulina ssente nnyingi oba si lwa kuba nti tuba twetegese nga tulina ebyetaago nga tulina ki wabula lw'amaanyi go. Mwana wa Katonda ali eyazaasituka azaakola buli kimu n'osituka n'otubeereramu campaigns zaffe zonna n'ozitukirira mu kyova olengera tusobodde obbikola. Kitegeeza ki nti mwana wa Katonda ali eyo situka tuyambeko tusobole okuddayo ku ssomero ne baganda bange bonna abaana 17 tusobodde beera bonna nabo bano eno naate nga tulina abakulembeze baabwe wano. Tulina Elijah, tulina Jordan. Kitegeeza ki nti ate banene we babaawo kitegeeza baba representing abaana 17 bonna kuba bano bakulembeze. Bw'ogattako nange mwana wa Katonda ali eyo tukwatireko gye baliko ssebo. Kale nawe gye baliko. Amannya? Elijah Simwajogero. Elijah Simwajogero wavaawo? Street. Embeera y'oku street yali eti? Embeera y'oku street si nnungi. So tubuulireko ku street eyo wali osoma? No. Wali okola ki? Kuwenja bicupa. Kuwenja bicupa nga mujja ekyokulya? Yeah. Saawa zino? Nsoma. Osoma? Iye. So bebaze bonna batukwatiddeko kampeyini yaffe eya Kamengo project.
oyongere no bagamba batukwatireko kwene yabaka to school campaign basabe batu mbebaze campaign ya Let My People Go ewedde basabe ekyagenda mu maaso naate waliwo neeno gye twaleese ya back to school campaign kati so beebaze abatukwatiddeko mweno eya Let My People Go kati oddemu basabe ne mweno eya back to school campaign bajejumbire tukwatireko nebaza mwena abayimuse ne mutukwatirako ku gundi ku campaign yaffe ya Let My People Go era mbasaba mutukwatireko ne mweno gundi mweno back to school tuli abaana 17 twetaaga $5,000,000 10 mbebaza era mwebalire ddala tukwatirako mu Let My People Go aneyongera no basaba mutukwatireko ne mugundi ne back to school campaign bagambe tewali kyetugaana oba ki tukyanirizawo tewali kye tuyinza kugaana kebe penso bitabo byonna tubikkiriza byonna ng'olina eyo kyolina osobola oleeta omwana wa Katonda ali eyo gw'osobola okugamba nti naa nze kyengenda okubakolera kankwateyo kabbaaga kange kana k'omwana wange yamazeeko naye kirasi zino zavuddemu mbaddeyo n'engatto zange kanzikwate nzibawe ezo nazo tetuzigaana twetaaga ebitabo kubanga tetwagala requirements rimu penso paper byonna toilet paper zonna tuzeetaaga omwana wa Katonda oba osobola okugamba nti nno nedda buli kaana kasasula $3,000 kansasulire akaana kamu bwana bubiri bonna $5,000,010 ziveewo oba nze nsobolako obwana 5 oba nsobola 10 bonna osobola okujja tewali kyetugaana weewaawo gye bali kusiba kaina gye bali amannya Mukasa Jordan osoma nsoma so weebaze bonna abaziba kuyambako okusoma era osobole oyongere n'okubagamba batukwatireko mweno campaign gye tukomyewo naye ya back to school mebaza mwena abaza batukwatirako mu campaign zonna zetuze tukola ngambadde mbasaba neno campaign ya back to school campaign mutukwatireko tuli abaana 17 twetaaga $5,000,000 10 kyonna ky'olina penso bitabo ngatto kyonna ky'olina tewali kyetugaana wekimu tukyaniriza wonajja Mukama ajja kuddizaawo weewaawo Jordan bwewali okyali ng'owenja ebicupa eyo ojja kusangira wali osoma nali sisoma kati osoma kati nsoma wabadde wakume abadde wa 3 weewaawo kitegeeza ki nti tewali mu nsi muno mwana musiru bonna abaana bagezi mwana wa Katonda Jordan ye yabadde wa 3 Elijah wabadde wa 1st gwe kwegamba ekifo kyo kikuuma buli kadde kitegeeza ki nti nno Rabongo Charity Foundation erina abaana abagezi nabadde nkyali waneeno nga nsoma Bible yange ne baganda bange mikwano gyange nsomako ne ba anko wange nengwa ku kyawandiikibwa kyankutteko nnyo nebuuza kitegeeza ki nno nze nagenze mu maaso n'enkinyonnyoka naye ndaba nga kyabadde kikwatagana ku kuwaayo nga ojjumbiddemu naye ng'okozesezza mutima gwo ekyawandiikibwa kino eno kyabadde n'ebigundi bingi naye nze nagenze n'enkinyonnyola lwange ne mmanya nti no Katonda ayagala nnyo abantu
abawaayo n'omutima gwabwe nga bajja ku ntobo ya mutima gwabwe. Tosobola kuwaayo nga tosobodde kukijja ku ntobo ya mutima gwo n'owaayo, kubanga ne wowaayo mpu oweeyo bakulabe tekijja bulesinga meme eyo, ojja kukikola omala okyejjuse. Kati nze nagenze mu Bayibuli n'ensanga olunyiriri luli mu 2 Corinthians chapter 9 verse 7 nti lugamba nti each of you should give what you have decided in your heart, nti buli omu kummwe, buli muntu oyina okuwaayo ng'ojja ku ntobo ya mutima gwo. Not reluctantly or under compassion, nga toli mu nga like nga tokolera malala oba nga tokolera lwakuba oli mu kugira, oli mu kutochalingibwa nga bakuteekako ekyo waayo lwaki towaayo, naye nga wabula nga weeyagalidde, kubanga Katonda, for God loves cheerful giver, nti Katonda ayagala nnyo omuntu aba awaddeyo ng'ajja ku ntobo ya mutima gwe, ati ng'awaddeyo ng'ayagala, ng'ali mu ssanyu, cheerful, ng'omuntu ali mu ssanyu. Mwana wa Katonda ali eyo, situkiramu, boba waayo, sabira famire yo. Naffe twabadde mu kisiibo kya wiiki namba, twasabidde bonna abakutteyo, abatukwatiddeko ku Let My People Go campaign, ne tusabira abantu abaze batukwatirako mu campaign ezisinga ezetuzenga tukola, ne tusabira abaze babeera naffe, mikwano gyaffe, baganda baffe, na buli muntu yenna abadde mu Rabongo Charity Foundation ebbanga, n'abo ababadde bakeeyunga twabasabidde. Ffe abato yeno anko waffe y'ekisiibo kye kikyaliko ennaku 4, naye ffe twasiibye wiiki nga tusabira, tusingayo abantu abaana baabwe bonna nga tubawa omukisa, nga tubasabira omukisa. Omwana wa Katonda ali eyo, kyensinga okugamba nti totoola nga tojje ku ntobo ya mutima gwo. Yagala okutoola kuva ku ntobo ya mutima gwo, awo ojja kufuna blessing. Toola ng'ojja ku ntobo ya mutima gwo, era ekyo ky'oba otodde kisabire nnyo, kibe nga kigenda mu mikono emituufu. Osobola okugamba nti nze nyina akawunga kange kali eyo, omukyere gwange guli eyo, nze kyensobola okusobola. Tewali kyetugaana. Rabongo Charity Foundation yakugamba we welcome everything that you give us. Twaniriza buli kintu kyemutuwa tukiteeka munda mu mitima gyaffe. Oyina gwosobola ogamba nze nsobola kuwaayo na kwogeramu just kuba n'okwo kuwaayo time gy'oba owaddeyo eba esinga n'omuntu awaddeyo nga tajje ku ntobo ya mutima gwa awaddeyo siringi. Waliwo omukyala mu Bayibuli ino ye yalabanga abantu abawaayo, naye nga ye talina ssente, nga munaku nnyo, nga n'ekyokulya kimubula, ng'alaba abagagga bawaayo feeza, zaabu, diamond ze bawaayo, mikuufu gya bbeeyi nga bawaayo siringi nga nnyingi nnyo, ng'omukadde oyo tasobola zisobola. Lunaku lumu omukadde oyo yayagala okuwaayo,
naye ate kye yalina mu bulamu bwe lyali eppensa ly'ekijoowewe kye lyali ayambadde nga lyayinamu ng'eryebbe, naye ate nga terituuka yadde mu koota yadde mu half koota ey'ebyo ebintu abagagga bye baali bawaayo. Omukadde oyo n'akwata eppensa yalijja na ku kijoowewe kye yali ayambadde n'agamba, Mukama, nkwata lino eppensa lye nsobola okukuwa, naye nga nsabira lino eppensa lyonna we liba lituddewo weppa afune omukisa. Yakwata eppensa n'aliteeka mu kiweebwayo kuba baali bagenda basaba, baali tebalina kye bagaana. Naate nga abagagga bawaayo ffeeza, kati ng'omwavu atya okuwaayo kubanga yayina kintu, kubanga n'ekyokulya kyali kimubula ebiseera ebyo, naye ng'ayagala nnyo Mukama, so n'akwata eppensa n'aliwaayo. Mukama yamutunuulira nnyo n'alaba n'agamba, omukadde ono ng'alina omutima omulungi. N'akwata, Mukama ya blessinga oyo omukyala n'amuwa buli kimu kye yali, n'agamba ono omukazi ono omukadde awaddeyo n'omutima gwe gwonna mwagadde nnyo. N'agamba, I have blessed you. N'amublessinga. Gwe mwana wa Katonda ali eyo gw'osobola okugamba, nze siina ssente, naye ng'okeera ku makya n'okwata emmere gy'osuzizza mu ntamu n'ogiyiwa kasasiro oba n'ogiyiwa mu mwala n'ogiyiwamu amazzi n'ogitwala n'ogikanyuga eyo. Bw'ogikanyuga eyo, ino Bayibuli kennyini etugamba nti emmere ekulima. Mukama akwadde blessing, akwadde omukisa, sente oziina, osobola okwetuusaako ekyokulya abalala tebasobola. Naate gwe gwakiwadde okikutta okiyiye kasasiro. Mukama ajja kuggyako omukisa ogwo gwe yakuwa. Ajja labayo omuntu adaaga gw'aba agukwasa nti gwe nagukuwa n'oguzannyisa. Tosobola yiwa mmere nga enkumu n'enkumu bagikaabira. Mukama abatakulabamu ka buntu. So gwe mwana wa Katonda agamba mpuna nze sina kyakuwaayo, nyina engoye nnyingi, waliwo n'eziri mu kiveera, njagala zookya. Engoye ezo zifune, tozisuula tozookya, ziwa omuntu oyo akulyawo. Waliwo abantu bangi abalina baneiba baabwe, naye ng'omutuukako nga neiba yasuze enjala n'ajjayo ekifi ky'enkoko mu maaso ga neiba, ekikoko kino kyasuzeewo keefuse eno, n'agisuula mu ttaka, n'agisuula kasasiro nga neiba yasuze enjala, naye nga talina mutima ogwo gugamba nti no kanyambe kankole kino neiba wange. Kubanga bakugamba so oyagale neibawo, oyagale omuntu oyo akuli okumpi nga tonnayagala Katonda, kubanga tomanyi Katonda ye batya waafaanana. Naye ate bw'osooka n'oyagala neibawo nga gwe weeyagala, ate awo kiba kirungi oba ojjayagala nnyo Katonda, kubanga Katonda kennyini yagamba mpuno omuntu namutonda mu kifaananyi kyange. So oyagale neibawo nga gwe weeyagala, awo olage mpuno nange onjagala. Naye gwe olaga ogenda mu church n'osaba, ogenda mu muzikiti n'osaala, ogenda wano osaala, buli wamu n'okikola, olaga oyagala Katonda, naye nga ne neibawo asobola okufiira enjala mu nnyumba naye nga tokutte yadde nnusu 5 okugamuwa at least afunemu kapaani akasobola omubeesaawo n'amazzi amabisi anywe, asobola obbeerawo mu olwo olunaku. Osobola ogamba batyampu no wayamba, osobola ogamba batyampu oyagala Katonda n'ogamba wayamba, nga tosobola kuyamba neibawo akuli okumpi adaaga. Tekisoboka. Tosobola agamba mpu oyagala Katonda nga tosobola kwagala neibawo.
obanga tosobola kwagala muntu akuli kumpi obanga tosobola kwagala mukwano gwo omuwalana wafuna kano omuwalana kati ojagamba bakyampunze njagala Katonda mwana wa Katonda abali eyo mukyuse n'ekirala muyambe nga mujja ku ntobo y'omutima gyammwe temuyamba fa nze nayambye banange ululu abeeyo nze nayambye leero nayambye n'ogenda nga ogenda ku mutala guno n'ogenda ku mutala guli n'ogenda ku mutala guli nayambye nabawadde kino nayambye singa nze ekintu ky'oba oyambye mu mutima gwo era okikoze ng'okikoze na mutima gwo. Nga tumaliriza katusabireko abo abagenda okutoola n'abo abawulidde omulanga gwaffe n'abo abazze batubeererawo Mukama abayambe bafune kye beetaaga. Tuyombeke tusabe. Mukama Katonda w'abantu bonna ow'ebitonde byonna ow'ebintu byonna owa amagezi gonna owa buli kintu tukwebaza nti okyatuwadde obulamu era okyatubeesezza okutuuka wano. Tukwebaza gwe yatujja mu Geyeena ya street n'otuleeta mu Rabon Charity Foundation. Netukwebaza gwe azatuteeka ku buli ddaala okutukyusa okutufuula abantu nojja ng'otukyusa. Tukwebaza nti oli w'amaanyi. Tukwebaza nti watuteerawo anko waffe Metanikirwa Bongo era wamutuwanga kirabo taata. Tukwebaza olw'abantu bonna abatubeereddewo abazze batukwatirako abazze babeera naffe. Tukwebaza nti obakuumye. Tukwebaza nti otuwadde obulamu ekintu ekisinga kyetutasasulira. Bintu bingi tubisasulira nga tubifuna naye omukka gwe tussa singa weekyanga n'ogamba buli mukka gwe mussa bwe muti bwosa ezo $3 ze sente z'olina okusasulira. Mukama singa twafaafaadda ffenna ne tuva mu nsi eno kubanga abantu baavu anti tebasobola ne waba mugagga ate atasobola gugula. Mukama tukwebaza nti wagutuweera bwereere. Mukama taata tusabira buli muntu agenda okutukwatirako mweno kampeni ya Back to School campaign nti muwe omukisa muwe buli kimu kyeyeetaaga blessing a family ye gikuume. Mukama taata kuba bingi bisobola. Mukama tumusinga mu musaayi gwa Yesu taata. Leka omukavalinge n'omusaayi gwo family ye muntu kinoomu bonna abagenda tukwatirako mweno campaign taata bawe kye beetaaga. Taata bawe kye beetaaga. Bafuule omutwe omukulu mu ggwanga muno. Bafuule famous. Bafuule kye beetaaga Mukama taata. Bawe kye beetaaga bawe ba blessing omukisa. Sabira omukisa mu family zaabwe. Mukama basuuse endwadde zonna ezibatawaanya ezijja zibatawaanya Mukama zibawonye. Abagenda okutoola nangirira nti tebagirina kye bagenda kulaba kikyamu mu bulamu bwabwe kubanga oli w'amaanyi. Tuwe omukisa anko wange omukisa asobole okubeerawo mwongeze muwe obulamu obusinga taata kubanga okisobola. Weebale kubanga oli w'amaanyi. Weebale kubanga obisobola. Kubanga wagamba nti no buli kye musaba ndikibawa kasita muyita mu linnya limu eryo omwana wange Yesu Kristo. Tusabye era nga tukkiriza nti otuwulidde mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Weebale kulaba. Mwebale kubeerako MR Live kwe tubadde oba ku Metanikirwa Bongo Live. Until next time, mweraba.